nsaba Uganda police eveye nyambe bagale ekifo kino mpulira nga nko innocence gwe tuli mukula ku media kuno Mukyagulanyi yagenzeyo nanti ekifo kifuse kya bulambuzi nonsense notunulira abantu abakula wali mposting ebintu by'ekisiru ebitaina bitwala gwanga lefe maso olemedo postinga wildlife olemedo postinga hotels enunje ziri mu Uganda olemedo postinga bridge olemedo postinga no flyover ziri wano engude enunje ziri mu Uganda ole postinga bifo bya kisiru simaya Kyagulanyi abaddeho tulino bitekayo tufune ma customer balabe tuli balambuze nnyo ebintu eby'ekisiru bitaina kibigenda gatta ku gwanga Uganda posting ebintu ebikoleddwa government ya President Museveni muna mubirabeerawo ebiri mu Uganda ne muli posting ebintu ebitaina makulu Uganda police mwangwire ekintu ekyo mwangwire ensonga eyo ekifo ekyo bagenda tuka batandika okutirayo abaana b'abandi nabyo abaana b'abandi waabo buwala abaana abato nga bagenzi bali wansi wazimbibwa ekintu ekyo wansi wali yensi kubajja tuka batiriyo n'abantu ekifo ekyo nsaba kiggalwe yenna asobola okukikolako Uganda police muveeyo SFC iso CMI muveeyo ekifo ekyo kiggalwe kubanga kijja tuleetera ebizibu mujja fiiramu abantu musiba posting ebintu bikoleddwa government y'eggwanga Uganda ngekulemberwa Ssabalwanyi temuna mutulaga bya kisiru Uganda oseka wokaba kakati one kimunyiza ku kifo kye kiriwa naye nga we nabagambye nti embeera yabadde etandise okubaawo era nga batandise okubanga bakubaganya empawa ku kifo kino lwakuba abaana bagendayo nti lwakuba omukulu pulezidenti wa kibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendawo n'akolerawo akatambi ng'omanya abaana bana Uganda by the way ekifo kirina view ennungi kino kyafosinga abaana okunoonyeza ekifo kino kiribwa mpaka ekifo bwe bakizuula era akafo kano kuva bazuula we kali abaana bagendawo buli lunaku buli lukya buli olwakedde buli olweggulo abaana badvertisingirawo ebintu byabwe byamaguzi byabwe abaana badvertisingirawo businesses zaabwe naye munnange gye byagweredde embooko zitandise okunyooka era kati batandise okuba nga bagoba abantu era nga woowulire oli ng'asaba Uganda police mbo bagalewo ekifo ye Uganda police enaggalawo ekifo ekitali kyabwe naye embooko zizino ate nno omwami atandise okuba abantu twebuuza oba ye yavuddewe nze naawe mukulu nga we mumulaba sajja nga wagoba abantu bali mugoba abantu ku kizimbe sajja agoba abantu ku kazimbe simanyi oba buzibu ki naye ng'ali mugoba abantu ku kazimbe simanyi oba yaani nga olaba essaawa zino tuli mu kudduka simanyi oba ani amusindise naye wuuyo eyo bannaye n'oyo banaye omusajja atugoba simanyi oba akazimbe kake naye nga ye omusajja Bobi banaye omusajja simanyi atugoba kazimbe naye simanyi oba kake simanyi ye ebirumya abantu emitwe bingi ekifo kino abaana bakyagala lwa mukwano mungi gwe balina eri pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era abaana gwe mukwano ogwo kuba nti babadde bagendayo nnyo okuba nga balangirawo ebyabwe okuba nga balagisa nonno nalabyeko abatandise okuba nga bagenda n'eri mu maka gaabwe gye yalabikirako ng'ali mu maka gaabwe nayo nalabyeko abatandise okugendayo naye nga essaawa ya kakati ekifo batandise okuba nga bagobako abantu aya banange nange sanyuse nnyo kujja mu kano akafo akalungi omukulembeze banange mpulira bulungi laba akaweewo banange mukama Katonda singa nange mbeerako nga mukulembeze banange nebaza mukulembeze waffe nnyo tubeererawo kati singa nange ndi wakati mukama
abanjagalira ndowooza obusungu kwe buva nti abantu batuukayo ne batandika okuwaana ekifo ne bagamba tutuuse mu kifo ky'omukulembeze ndowooza oba bwe wali obuzibu naye nga kyonna kikiri kijja kuggwa ffe tubaawo kubanga tugaba tusaako gonna gatambula era nga wegali waneeno mu ggwanga byonna nga bigenda mu maaso ono avuddeyo n'asima epaasi omuyimbi amanyikiddwa nga Alex Bagonza naye nga abasinga obungi tumanyi nga epasi amusimye nnyo okuvayo n'asitula eddoboozi ku ebyo ebintu ebyatuuka ku Babi Kyagulanyi Ttungu. Newankubadde abantu bangi nnyo bamanyidde mu kuyombagana n'abantu, bamanyidde mu kukuba bantu, naye olunaku lwaleero nzize kwebaza omuntu omu. Muyaaye kankuwa ebimuli byo epasi, kankuwa ebimuli byo muyaaye, oli wakabi 5. Omanye osobola okukola byonna by'okola n'ofuna byonna by'ofuna, naye omuntu owakabi yo yasigalamu ak'obuntu, oba ayina ki oba afuuse ki. Mwana humanity mu bulamu mwana yaggwa mu bantu bafuuka ebisolosolo mwana, abantu bataputa ebintu mu ngeri etategerekeka mwana. Muyaaye kankuwa ebimuli byo epasi, wallahi epasi oli wakabi 5. Oli wakabi muyaaye, nze nkusiimye ng'okyali mulamu 5. Webale mwana byonna by'okola mwana. Kyakabi mwana webale byonna by'okola muyaaye. Byonna nga bigenda mu maaso era nga tukyatunuulira embeera nga bw'eri. Eno omuyimbi King Saha ye ali mu mood za Valentine era akyakyankya. Twamulabyeko ng'ali ne mukyala Rachel. Ono yagambibwa okubeera muwala wa Sale Musale. Era no Valentine ndeka ngenda kusitula ogumuli ogunene njagala nagunsitulirako. Njagala ogumuli ogunene nguteke ku pick up abantu baleeta buno obumuli bw'omunkwawa. Ngenda kwata ogumuli gwa pick up ngutwale wali omwagalwa wange Valentine sagala nkubira simu. Twabakwana wano nga we mwemola mwekola obusolosolo. Kati tugenda kubanga tusuuta ki? Byonna nga bitambula. Ajukira results za Piero Izafulumye era nga abazadde bali mu kukyakyankya. Essaawa eno etwogera muwala wa Edilisa Musuuza aka Eddie Kenzo, abasinga obungi gwe mumanyi nga Maya Musuuza, naye essanyu lyalina lyamwoki Wagonja oluvannyuma lw'okuyita bulungi exams ze era yafunye obubonero yafunye 5. Ate ye omuwala wa Gravity Omutujju yafunye aggregates 6. Abaana bangi bakoledde ddala bulungi era essanyu lye balina abazadde baabwe lyamwoki Wagonja kubanga bo kennyini baba bavuddeyo ne babanga bapostinga results z'abaana baabwe nga we bakoze bulungi. Maya Musuuza ayina aggregates 5. Wabuyu oye muwala wa Gravity Omutujju yafunye aggregates 6. Abaana bangi nnyo kugambye nti bakoledde ddala bulungi. Mpola tujja kubanga tubikutuusaako naye nga kitwategeddeko nti senior ones bajja kubanga bareportinga ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu ataamu yaabwe wegenda okubanga etandika. Kakati bingi ebigenda mu maaso era bingi byetutunuulidde. Ekiri e Masaka mpulira mbu kitokota nga sikisaanikire. Nammere akuute wansi ne waggulu nti yadde nga bokisi bazisanze ng'ezimu nzigule, omulamuzi yalagidde baddemu kubala obululu era kyagendera ddala mu maaso. Kyekigendera ddala mu maaso eyo e Masaka, naye mpulira mbu si birungi eri eyali yawangula wa NUP. Mpola katugendere ddala nga tulaba biki ebitambula era ebigenda mu maaso. Omukyala yawangula ekifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Masaka City mukaabireko oba waali mugambe yeekaabireko, kubanga ekigenda mu maaso e Masaka mukazi wattu nange musaasira mukwatibwa ennaku. Abalonzi abaamulonda nammwe mwekaabireko. Ekyamazima mbabuulire, gano genkubuulira ge mazima. Ekifo kye Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akyetaaga, akyagaliramu n'olutakataka, era nga essaawa yonna asobola okukimusuuza. Kisobokera ddala emirundi 10 ku kinnaakyo okumusuuza ekifo kye, si lwakubanga teyawangula naye ku lwakubanga bakyetaaga. Ekifo ekyo kimu kyokka bwe kiti
kigobezza abantu abakozi ba gavumenti okubamala e Masaka. Electoral Commission mmye gwe batandikirako ne bamugoba. Bwe bamumaliriza ne badda kwala PC eyali adumira poliisi e Masaka. We twogerera bino mugobe wajjo ate tebamuwa mulimu sigandi bamuwa transfer bamujje wane e Masaka bamutwale ejindi nedda bamugoba okumugoba ebyaddala ebituufu nawuliddeko banga nti bamutwale eyo kala moja akumente ekifo ky'omukyala Yoweri Kaguta Museveni akyetaaga oba oyagala oba toyagala akyetaagira muno olutakataka kyenkubuulira mazima meereere agataliimu bulimba yadde n'akatini nga we mpaakinze wano woolaba NRM ya mobilizinze mobilizing etalabwangako nga ne Museveni lwajja e Masaka tebamobilizinga bwe bati bw'otunuulira ekibangiriza eri ewali okubalirwa akalulu wajjudde abawagizi abali mu t-shirt z'NRM mu t-shirt za Nameere bakubyeko obugule omukyala mumusaasire mumukaabireko abasobola okumukaabirako naye ndabanga kino ekifo nabanga ekigenda nze kyendabye obubonero bwonna bulaga nti ekifo kigenda abantu abagobeddwa balagira ddala nti omukyala ekifo kye kigenda teri mulamuzi teri muntu yenna asobola kutuula mu musango gwa mukyalo ono kati n'asala mazima singa gabanga omukyala yali ku mazima kati abantu bagenda kusevinga mirimu gyabwe kubanga bakirabye nti bw'otasala bintu nga bubisa ku saidi ya Nameere emirimu oba tosigaza kiri e Masaka yalabi oba kale akalulu mwateekateeka kaaki ekiri mu kalulu kano kimanyi gwe byebyo biveeyo naye nga era nga womanya ebintu bye Uganda nga webiri era si byangu byokubanga ogamba nti ye Nameere ndowooza yabaze ekintu kye okusookera ddala nga wakugambye nti abantu bangi bagobeddwa ku nsonga eno so tosuubirayo nti omusango oba nti bayinza okubala obululu obwo ne favoringa omukyalo wa NUP ate nga byonna bigenda mu maaso n'avuddeyo n'agamba nti Nubian Lee nti sitole ya Nubian Lee ebeere ng'ekyokuyiga eri abamu ku ffe gitya bibino naye bambi sitole ya Nubian Lee etuwa ekyokuyiga kinene nnyo nti gwe bw'ofunanga mukwano gwo ng'akusingira wala tomera kasajja ku mutima toganya byanfuna kubaawula bannange abayimbi baawukanye ne Bobi Wine naye Nubian Lee talina gy'alaga Nubian Lee Bobi Wine yamusinga buli kimu musajja wattu tateekangayo yadde ka concert yadde kalongi Badax Vibes bazze ne bateeka concert Mick Wine yakoze concert Nubian Lee musajja aludde mu industry naye simanyi olimba ne nalumu ng'ali yekka naye tava ku Bobi Wine takkiriza bino ndi Bobi Wine yamusinga ba musajja wattu alira ku Bobi Wine ayagala mukwano gwe ayagala mukwano gwe talina gy'alaga babutamani bagenze Nubian Lee ali ku kido naye weegendereza ennyimba za Bobi Wine zonna ezinyuma ennyimba ezirina message ekwata ku banda ennyimba za struggle wallahi Nubian Lee yaziwa ka vibe ka tempo ako kaloboozi ka radio ako Nubian Lee yaziwa vibe ennyimba za Bobi Wine zonna ng'ali yekka ziri awo za fujjo mazima wanvu simanga kusiba kiwaani naye ennyimba zonna eza message Nubian Lee yaziwa ka vibe akakaloboozi ako naziwa ka chorus newe bulibo bwavu musajja wattu bambi ng'alira ku Bobi yadde ka concert biki naye era finally siira Bobi Wine at least atandise okumufunamuko kati sente ngazize uyafuuse meya omanyi meya sente zaafuna gwe meya w'ekitundu congratulations Nubian Lee mwana otuwadde ekyokuyiga bro kongs wow nange netagwe mukwano gwange ng'ali awo lwakwandala nga nsingako obugagga nange kakati yateeze embeera mwavu nenfuna mwavu munnange tegwe mukwano gwange nga Bobi Wine kati nze Nubian Lee zagenda obeera Nubian Lee zagenda obeera Nubian Lee badde mpita itanengwa katambi ka mukulu Magoola ono gwe bagamba nti yakola ddiiru ne Mathias Walukaga nti wanaaba awangudde
ajja kubala omutitimbi gw'ensimbi agumuwe. Kakati ye ayogera bw'ati. Ekyo kye mwakola ne Walukaga kikirizibwa. Kabidio kalabi. Era nze kuno gwe muri gwange okusosokola ki? Okalaba. Mbadde sikalaba nga nzikira ku social media. Naye nga nzamu ebigambo bya Walukaga. Nze sirina ndagaano mpandiike oba eri vabo ne Mr. Walukaga. Kinjagala kukiddamu. Kiddemu. Sirina ndagaano nti mpandiike oba eri vabo nani. Naye waliwo juzi muwala wange yandaga ebigundi nsomanyi mundendagano gyewandiika ne Walukaga. Ebyo bigundi bya ku street. Bibozi bintu bya ku street. Naye nze sirina ndagaano mpandiike nani. Naye ayogedde ku resources. Walukaga namusanga ng'alina ebimotoka bye ebiri branded. Waliwo Kipajero n'emmotoka endala Makate waliwo emmotoka endala. Nagamba gole emmotoka zino kanzikozi branding eziteekeko posters zo. Nemwebaza. Naye oli asobola okuwa emmotoka ezo ez'obwereere? Tekisoboka. Ne electoral commission kikirizibwa. Tugenda ne tupangisa ebintu ku bantu n'okwewola ssente. Ekyokubiri Walukaga muyimbi. Alina brand. Tayimbira bwereere. Nemugamba kulale zange 3 ojja kujja okole ki? Onyimbireko era bw'omala okuyimba nja kusasula. Musasula ng'omuyimbi, si musasula ng'omulonzi. Musasula ng'obuki? Ng'omuyimbi. Era yayimba kulale meka 3. Ensi yonna yakola ki? Waliwo omuyimbi ayimbira obwereere. Anti omuyimbi waba agenda okuyimba mukkiriziganya n'omugamba ngenda kuwa miliyoni ezo 3. Naye kankubeko deposit wa miliyoni meka? Katono nyo katono nyo nagamba mpaka ekitundu n'omwaka kamu kitundu bajja namala oyimba n'omwaka balance we. Naye mu statement za Walukaga ziraga nti yakugamba bw'omala okuwangula musasule bw'otawangula tomusasula. Is that the same agreement? Nti nkugambye yampa ebimotoka bye nga yayita kyalina byabikozesa. Biwulidde nga byonna bigenda mu maaso era nga bitambula. Nze nabagamba nti tubaawo ffe kubanga tubatuusaako ebitambula ebigenda mu maaso. Bye muwulira tebiba bigambo byaffe, tebiba byaffe ffe ogwaffe kubanga tutambuza information netuukako yenna asaanidde okubanga agifuna era asaanidde okubanga agitegeera. Mbadde ndi awo nenga akatambi ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yonna gy'asinzidde munange yeekukumye nga alaga obutali bumativu naddala n'ebyo ebigenda mu maaso. Fujjo erimukolebwako, fujjo likoleddwa ku famire, fujjo erikolebwa ku bannayuganda. Mwalabye akatambi k'omwana mulenzi bannanga omwana oli nga bw'ayogera nawe amaziga gakufaamu. Ne weebuuza bano abaami bano abatulugunya abantu nabo bazadde balina abaana nabo nti bayinza okulowoozaamu nti bayinza okukeera ku makya abaabwe nga batulugunyizibwa. Ne weebuuza bano abaami abatulugunya abaana bwe batyo nabo balina bamaama babazaala nti enkeera nga ekizibu kyekyo nga oba waliwo ekibatuuseeko bamaama baabwe nabo bajja kuwulira ennaku. Bantu bange tuwulire obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. We are really disappointed that the Secretary General of the United Nations is in Uganda, but he has not spoken about the gross human rights violations that are ongoing in Uganda. He has not spoken about the abuse of democracy in Uganda. He's in Uganda, but while he's in Uganda, opposition leaders, including myself and Dr. Besigye and others, are either under house arrest or on the run from the military. Wow. Abamu bagiyita katemba. Nalabye pastor omu yatuuse n'okuba ng'abiwulirako mu church. Naye abamu babalaata naye nti kimala kutuukako. N'olyoka otegeera n'ogamba nti kumbe gye nalaba nga bakaba tekwali kuseka gaali maziga. Kitegeera. So weebityo embeera bwetyo bweri naye nga ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako era tubaawo kubanga tusabira abo bonna abali mu bulumi obw'ekitalo, abatulugunyizibwa, abakubiddwa, ababuziddwawo. Omwana yayogedde ekigambo agamba nti omwami yamubuuza namwe bakuleese era naawe oli wa NUP. Ko omwana n'amugamba nti ye tubadde mu kalulu. Omwami n'amubuuza tuli mu mwaka ki? Nti tuli mu 2025. Omwami n'agamba nti abaana bange nze bankwata mu 2021. Owulire ennaku eyo.
oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde byonna mpola mpola mawulire tujja kubanga tugakutuusaako era tujja kubanga tugakuwa yonna wooli wonna w'osinzidde tuula butuuzikkalira nywera bingi nnyo ebigenda mu maaso. Mbaagala nnyo era mbaagalira ddala. Ngamba kimu nti Mukama abawe buli kimu kye musinga okwagala era abaddizeewo buli kimu bungi buli kyoteekamu buli katikitiki buli ddakiika gy'oba ng'otambula naffe musigale naffe temuvaawo.